Okunaaza ebigere mu kkanisa kyavaawa, kiina mugaso ki? Osaanidde ogenda okunaaza ebigere era byakuyiga ki bye tufuna mu kunaaza ebigere? Ngenda kuddamu ebibuuzo 4 ebikwatagana ku kunaaza ebigere mu kkanisa. Amannya Lukomwa Jonathan, bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Sooka osubscribinge, okoonene kadaako, gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Bw'obanga olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, noonya ku WhatsApp namba yange eyo mbeere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'obanga oyagalayo naye beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Leero ngenda kuddamu ebibuuzo 4 ebikwatagana ku kunaaza ebigere mu kkanisa. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekibuuzo ekisooka, okunaaza ebigere kyavaawa, kyatandikirawa, ani yakitandika? Kitandika ne Mukama waffe Yesu Kristo mu Yokaana essula ya 13 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwe-17. John chapter 13 from verse 1 to 17. Yesu Kristo bwe yali ng'agabula abayigirizwa be ekyeggulo ekisembayo oba last supper, yava ku mmeeza n'anaaza abayigirizwa be ebigere n'abisiimuula n'obisiimuula. Kino kyali kimanyikiddwa nnyo oba nga kikolebwa nnyo mu buwangwa obw'Ekiyudaaya, nga wabeerawo maidi oba servant oba kadaama ng'ayimirira ku mulyango. Abagenyi abayingira mu nnyumba oba bakama be asooka n'abanaaza ebigere n'abikaza bulungi ne balyoka bayingira. Naye ate wano Yesu Kristo yakola omulimu ogw'omuntu owa wansi, ogw'akadaama, ogw'omuddu, ogw'omuweereza, n'anaaza ebigere byabo abaali balina omunaaza. Kankuwa ekyokulabirako, mu buwangwa obwa Buganda oba ne Uganda yonna, omugenyi bw'ajja ewaka nga muntu mukulu, abaana balina okuvaayo gye bali ne bajja ne bafukamira ne bamubuuza. Naye omugenyi singa yafukamira n'abuuza abaana abawaka, ekyo kibeera opposite. Ekyefaanaanyiriza bwe kityo kyekyo Yesu kye yakola. Kankuwa ekyokulabirako ekyokubiri, nga maama kadaama, ekyara, boosi wo ku mulimu, eyakuwa omulimu, oba bbaawo n'afukamira n'akubuuzaako, owulira ng'oswala. Y'ensonga lwaki mu Yokaana essula ya 13 olunya olw'omukaaga n'olw'omunaana Peetero yabigaana n'agamba tosobola kunnaaza. Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki Yesu yabanaaza ebigere? Okusomesa kwa Yesu okusinga obungi teyali nga direct, olumu ng'akozesa ebyamagero, obubonero, engero, kati ng'olina kujjamu makulu nga tolina kitwala butwazi nga bw'okirabye oba nga bw'okiwulidde. Kati okubanaaza ebigere, ekisooka kye yali abayigiriza kwe kwagalana era ng'abalaga nti mbaagala. Nga tannaba banaaza bigere, sooka osome Yokaana essula ya 13 olunyiriri olusooka akatundu bba. Agamba bw'ati Yokaana, He had loved his disciples during his ministry on earth. Yayagala nnyo abayigirizwa be mu buweereza ng'akyali ku nsi, and now he loved them to the very end. Era yabaagalira ddala okutuuka ku nkomerero. Mu kaseera kano aka last supper, Yesu Kristo yali anaatera okuttibwa, okutwalibwa, basigale nga bali bokka ng'abayigirizwa. N'abawa akabonero oba lesson oba ekyokuyiga, kwe kubanaaza ebigere. Y'ensonga lwaki bwe yamala obbanaaza ebigere n'abagamba bw'ati mu lunyiriri olw'15, I have given you an example to follow. Mbawadde ekyokulabirako kye muyina okugoberera. Do as I have done. Mukikole nga nze bwe nkikoze. Nga kyabayigiriza, yadde n'abeera siriiwo, nga ntwaliddwa oba nga nfudde oba nga nzizeeyo mu ggulu, mujjukire nti mbaagala, era musigale nga mukwatagana, nga mukolagana, nga mwagalana. Singa Yesu teyakikola ekyo n'amala agenda oba n'addayo mu ggulu oba n'afa, Peetero yandizeeyo mu kuvuba, Matayo n'addayo mu kusolooza omusolo, enjiri n'efa. Kati yabayigiriza okwagalana kubanga yali anaatera okugenda. Ekyokuyiga ekyokubiri, Yesu yali abajjamu malala, kubayigiriza bukkakkamu, bwetowaze, kuweereza balala.
mu Makko essula ey'omwenda olunyiriri olwa 33 abayigirizwa baali bakaayana, ani asinga obukulu, nze nsinga, nze gwe bamuweereza. Yesu kwe kuleeta omwana omuto mu maaso gaabwe n'abagamba asinga obukulu abeere ng'omwana omuto. Kati ne wano Yesu Kristo ye yali omusomesa nga ye boosi, naye n'akkakkana n'abanaaza ebigere. Labayo wano mu Yokaana essula y'e13 olunyiriri olw'e13 n'olw'e14 nga Yesu Kristo amaze obbanaaza ebigere yagamba bw'ati, You call me teacher, mumpita musomesa, and Lord, era mukama wammwe, and you are right, era muli batuufu nnyo, because that's what I am, kubanga kyekyo kyendi, and since I your Lord and teacher, era engeri nze mukama wammwe era musomesa wammwe, have washed your feet, mbanaazizza ebigere, you ought to wash each other's feet, era kibagwanidde okwenaaza ebigere. Yesu Kristo kye yali abayigiriza, mweweereze mubeere bakkakkamu, tewali asukkulumye munne. Okunaaza ebigere kiyigiriza bwetowaze oba bukkakkamu kuweereza balala. Ekyokusatu, tuyiga nti Yesu yatunaazaako ebibi. Kansooke nkuzeeyoko kati nnyo mu ndagaano enkadde. Bakabona bwe baalinga bayingira mu watukuvu wa Mukama baasookanga ne banaaba ebigere ne bejjako enfuufu nga leero abasiraamu bwe bakola, bakikoppa mu ndagaano enkadde. Naye kyali kikiikirira nti okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda olina kuyingirayo ng'oli mutuukirivu, nga wanaaba oba nga wanaazibwa, ebikyafu tebiyingira. Mu Yokaana essula y'e13 olunyiriri olw'omunaana Peetero yali agaanye omunaaza n'agamba, ssebo tojja kunnaaza. Katusomeyo. No, nedda ssebo. Peter protested. Peetero n'agaana, You will never ever wash my feet. Tolinaaza bigere byange, tekisoboka. Jesus replied, Yesu n'addamu, Unless I wash you, you won't belong to me. Okujjako nga mmaze kunaaza naye toli wange. Olwo nno Peetero n'azibuka amaaso n'agamba, Oh, bwe mbeera ng'okubeera owuwo olina kunnaaza, kati nnaaliza ddala omutwe, omugongo, akabina, byonna binaaze. Yesu kwe kuddamu Peetero mu lunyiriri olw'e10, buli muntu yenna yanaaba omubiri gwe teyeetaaga kuddamu kunaaba, abeera mulongoofu, era mu abayigirizwa bange muli balongoofu. Nga kyagezaako tegeeza buli muntu yenna yateeka okukkiriza kwe mu Yesu Kristo mulongoofu. Omusumba ne bwakunaaza ebigere emirundi 10 naye nga tokkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo, olina obukyafu. Ekibuuzo ekyokusatu, tusaanye okugenda ku kkanisa batunaaza ebigere oba ffe tunaaza abantu abalala ebigere? Nedda, tekyetaagisa. Buli bwali buwangwa obw'Abayudaaya obulaga obukkakkamu, obulaga omuweereza, obulaga servant, omuddu. Ewaffe mu buwangwa bwaffe obwa Buganda, omuddu tanaaza bigere, oba omuweereza oba house girl tanaaza bigere, si ke kabonero akalaga nti oli muweereza oba oli mugonvu. Era bw'onaaza ebigere naye nga gw'onaaziza ebigere tomwagala, temunyumya, tomumanyi linnya, omulabako omulundi gumu gwokka ku Sunday service, obeera totegedde bubaka bwa Yesu Kristo, obeera totegedde message Yesu Kristo gye yali agezaako tugamba. Ekkanisa eyasookera ddala ngamba ey'ebikolwa eby'abatume tebaanaazaako ku bigere yadde. N'amabaluwa ge baawandiikira amakanisa ag'enjawulo ng'ekkanisa ey'Abakolinso, Abagalatiya, Abeefeso, Abakolosaayi, tebaabagambako nti munaazenga ebigere. Era okunaaza ebigere tewali kyofunamu yadde n'eki. Ekibuuzo ekyokuna ate era nga kyekisembayo, kyekisinga obukulu, biki bye nnyinza otteeka mu nkola Yesu Kristo be yali atusomesa ng'anaaza ebigere? Ekisooka mukwano gwange kwe kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo akunaaze oyingire mu bwakabaka bwa Katonda nga toyina kibi. Ekyokubiri, kyalirako abooluganda bamanye balage omukwano. Yesu Kristo yali atuyigiriza kwagalana. Omusumba okunaaza ebigere naye nga takumanyi, tosobola kunyumyako naye. Bw'amala okunaaza ebigere n'atuula waggulu eri ku kituuti nga si mwangu mufuna, ng'alinnya emmotoka ye ng'agenda ewaka. Kati omugaso gw'okunaaza ebigere gubeera mugaso ki? Tewaliiwo mafuta gali mu kunaaza bigere.
wabula ky'olina okukola laga omukwano, beera mukkakkamu, wuliriza abooluganda, bakubire ku masimu, balage omukwano. Gwe mugaso era kye kirungi Yesu Kristo kye yali atusomesa mu kunaaza ebigere. Saba onteekere wansi mu comment section, baali bakunaazizaako ebigere, wawulira otya? Gwe ki ky'omanyi ku kunaaza ebigere? Njagala nnyo soma komenti yo. Bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga by'osoma tobitegeera, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, mbeere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli, ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'obanga oyagalayo naye beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tunyumyamu. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.